Aya basi embera nga bwe sodo okubatenge etambula yembozi naye abakomediani bayita bizote n'omukulu bayita Toby Kafero omukulu ono basodo kwate bafunye obutakanya ndowooza guweza omwaka ndowooza n'okweyongerayo ng'omukulu ono basobola okwate nga bamufuumuula okuvaako mu kibiina ky'abakomedians bayita bizonto comedy. Akadde kano obusungu bwasobola okubaate nga bwatabuse ndowooza mwana mulenzi ono Toby yasobola okubaate yafunye akasajja olw'embeera nti abakulu bano beyalekawo be yasobola okubaate nga asuulawo bizonto basobola okubaate nga ku YouTube bakikubidde ddala akadde kano bali mitwalo nga 12 basubscribe basobola okubaate nga bafuna mu bbanga ettono nnyo basobola okubaate nga baviirako baali nga tebannahiitinga na mitwalo 5 ku YouTube kati omukulu gwe bayita Toby ndowooza afunye akasajja naye nga byonna okubaawo omukulu Toby ono ekyamugobya mu bazonto kigamba nti yasobola okubaate nga alumba atalumbwa omukulu Bobi Wine ku Facebook we lwatandikira olutalo kati sooka owulira embeera nga bwesobola okubaate nga etambula njagala nkujjukizeko katini nnyo omukulu ono yasobola okubaate nga ebintu bikyatambula bulungi baali bakola bonna mu bizonto comedy bwe bamufuumuula ng'atandise okumanyira oba nga okuvuma Bobi Wine ng'agamba nti Bobi Wine oba bawagira people power bonna ekyagoba Dr. T Soko tugambe agamba senga tumalako karantini nga Dr. T tannaba kwetondera bawagizi ba people power naffe tugenda kumuwummuza Dr. T ekyali kimwe ffe nga ffe ekyatunyiza nga ndese bya people power ebweru buli muntu alina obulamu bwe nze na famire yange nkola ebirala n'ebirala naye tobiraba ku peegi za bizonto okuli waka wa bizonto tabiriiko kati ye Kafeero bwe yakwata wakawe owuwe nga Dr. T nga Kafeero in fact president alina wa Dr. T. Dr. T ku page kwali Foolish Kiras ku page kweri ne bizonto wakawabyo kwali tukiriza nti package tuwaba na Uganda kati ye Kafeero bwakwata ebibye nga ye Kafeero n'abisa ku page kuno aba amenye teeka erifuga bizonto tebiri political ng'abuulirira people power okuba n'abantu abatategeera aya basi byebimu ku byasobola okubaate nga bimugobya musajja wattu gwe bayita Toby oba yeyita Dr. T ayogera ng'omukulu gwe bayita Tamale Mirundi era embeera yasobola okubaate nga etambula we yagobwa mu kibiina ekyo ekya bizonto n'asobola okubaate nga agenda yeekubira omulange wa pulezidenti oba oliawo mu State House era bamufulira omulimu bamugamba nti bagenda mufulira ku bukedde olw'embeera nti baali bamugobye ng'agamba nti ye ayita wagira Bobi Wine ng'awagira Pulezidenti Museveni mu mbeera eyo kati ye ekibiina ekyo n'asobola okubaate nga kivaamu obudde obwo akadde kano omukulu ono yasobodde okubaate nga lutankula embeera yonna nga bwetambula ono omukulu takkiriza nti bizonto byamusingako amaanyi kati nno omukulu ono yasobodde okubaate nga alina akatambi kasobodde okubaate nga ate olunaku lwajjo akawungeezi yasobodde okubaate nga atanga mulimu ebigambo bingi nnyo ng'ayina okulu abakulu bano aba bizonto sooka owulire bino yatugamba nga baawukana nina ennaku okubategeeza bannayuganda nti Dr. T Amale mu butongole yayawukanye ne bizonto twatudde wansi ne tubaako bye tukkanya waliwo ebyali bye twakkanyaako n'ebyaganya okukkanyizibwako so buli omu n'atandika olugendo lulwe wabula nga twasigadde tuli ba mukwano kubanga bizonto twasigadde tuli ba mukwano mu byakkanyiziddwako nti social media accounts naddala Facebook ne YouTube bigenda kusigala na Dr. T Amale era volongoto yuji butongole nebanga esigadde ya Dr. T Amale akoleka emirimu gye era ne volongoto ya Facebook nesigala bwetonga ya Dr. T Amale aya basi nga bamaze okwawukana YouTube social media zonna basobola okubaate nga omukulu Dr. T yazitwala mu mbeera eyo yazitwala bizonto bisobola okubaate nga byesetting obudde obwo ne bisobola okubaate nga bituula ne bisobola okubaate nga bibala omupiira bwe tuba tubalazeebaza akadde kano ku YouTube kuba buli muntu comedian ne basinga okubaate nga bafuna akadde kano bafunira ku YouTube kuba stage ennaku zino covid mumanyi lockdown tuli myaka 2 nga lockdown esobodde okubaate nga ekwata wansi ne waggulu ba comedian tebakyalina we bagenda kuzanyira mizanyo gyabwe kati abamu ku comedian basobola okubaate nga balidinga akadde kano bwoba obazeebazeemu bizonto bye bisobodde okubaate nga biridinga akadde kano kuba comedian abalina zi YouTube account ezitambula eziri serious nga buli lunaku bateekayo waaka era nga buli lunaku bayinza okufuna iyo video efuna omutwalo gumu nga gye bayita 10K esobodde okubaate nga efuna wakati w'omutwalo gumu n'emitwalo 5 esobodde okubaate nga baviewinga video zaabwe bw'oba ozze ku bayimbi ba comedian abalala kuliko Maulana Drain bali mitwalo nga 11 mu 12 bano ba bizonto bali mitwalo 12 ba subscriber bali mitwalo nga 12 n'okweyongerayo Madwata Nchiko bali mitwalo 6 mu 12 Maria Kitayina akosira bako YouTube ye omukulu MC Kapala ali mu 12,5
ba subscriber ate nga asinga mu Alex Muhanji ba comedian abasinga wakawa bali ku channel eyo Alex Muhanji ali mitwala 4 owa Comedy Store omukulu nenga bamawulana abakulu bana babizonto beba mukuba comedian abali serious akadde kano omukulu Toby yabavaako ali amayinti bagudde kati mu mbeera no nga bwetambula bw'obogerageranyiza akadde kano omukulu Toby yategeezeza nti yetanoonya views omuntu atanoonya views ate buli kamera abeera ayagalayo ki mu kamera buli kamera ya TV buli muzindalo gwa radio aba agunoonya waba tagunoonya lwaki atandika okuba ate nga alumba omukulu ono nga we yatandise yatandikidde wano nga atubuulira ebizibu by'ababizonto bazonto mbadde mukola video nyingi nga mulinga abasokasoka mupookinga muwulire Dr. T kyayogera ku byonna byempulidde lwe mwafuna award y'okweza abantu emitwalo 10 ku YouTube ne video gye mwakola gy'ebiseera bino biyise ekyokuddamu kyange kiri bwe kiti ekisooka etteeka ly'obulamu erisooka omuntu yenna yali akuyambyeko ne bw'aba yakuwa ekintu kitono oba kinene ekyo kyotambulanga oyogera toyogeranga kibi Saabazonto wampa omutwalo gwa ssente mulamba bwe nali ngenda ku Soloti era n'omulimu gwange ogwa Soloti ogwasooka okunsasula ssente ne bujingo benna bye yankolera gwakubira mukulu Ssenkubuga essimu ne bantwala ekyokubiri bwe mala okwawukana ne bujingo n'enkomawo ku Simba mu 2016 gwe walagira kifuba ne banteeka ku mpewo so success yange mu media ebadde yesigama ku Mulangira House ne Saabazonto ate bana abalala babaddewo ng'omuvubuka akula nga bambuulirira kubanga buli muntu ava mu kyalo n'emizeeje n'empisa ze na buli kimu omuntu ayita mu kubuulirirwa n'okuzimbibwa n'agenda ng'akula so eryo tteeka lya bulamu omuntu oteekeddwa okutambula ng'ojjukira oli kiyakkolera ekyokubiri tukyagenda mose n'emboozi eno ey'omukulu mwana mulenzi gwe bayita Kafeero Toby eyasobodde okuba ate nga addamu okukuma olutalo mu baana balenzi ba Zonto Comedy beyasobodde okuba ate nga atabula omukulu ono yasobodde okuba ate nga ayogera bingi nnyo yatandikidde wano wulira mbasaba bazonto mwekuume nnyo kubanga egyo emyaka covid agiyisa bubi emyaka gyammwe egyo covid agiyisa bubi kyannaku nnyo nti mumanyise mukuze kibi nnyo okumanyika n'ofuuka serebu ng'omeze ekiwalaata ebizibu bingi ebijjira mu kumanyika ng'okuze ng'onaatera okufa naye mbeegayiridde abamu kati mwandibadde n'okuwumulamu omudde olwa covid-19 kubanga ayinza okubatta ekyokubiri njagala twetegereza ensonga zino kati tuli mu kibalo tugenda kudda mu simple mathematics asooka Mbabaali owokubiri Ndawusi Omulangira owokusatu Saabazonto tufuna emyaka 257 nga mu 7 kyokka Dr. T Amale ayina emyaka 28 n'emyezi 6 kitegeeza emyaka 257 girwanyisa emyaka 28 n'emyezi 6 kati nnoze ndowooza bannange bakama bange bazonto nga tumaze omwaka mulamba nga twawukanye nga mukyagala okukakasa audience nti Dr. T Amale si yali abawandiikira muli b'amaanyi muba muswadde gino emyaka mingi okulwanyisa ono aya basi owulira omukulu byalimu akadde kano wuno akyayogera bingi nnyo asobodde okuba ate nga akoze akatambi kabadde kawanvu nnyo wano nno omukulu asobodde okuba ate nga abategeeza nti bazonto b'amaanyi gye bagajja ku Bobi Wine kuba ye yagende wa Museveni akadde kano kye bava abantu abamuwalana olw'okuba nti n'abantu abamuwagira sooka owulire bw'ekibeezezzaawo bizonto kuba nte nga bakola emirimu gya Bobi Wine aya basi mwantondawo mu media nange ne mbatondawo osobola okusinga maama w'obuwanvu tosobola musinga bukulu nina bye mbasinga mulina bye munsinga kyokka ekisinga obukulu kiri kimu nti Dr. T si kyalwanira views nti nkoze video kati kefuna emitwalo 26 newaane nedda eyo level nagivaako ye excitement gye nagambye nti kibi nnyo okumanyika ng'oyingidde saatizi oba okutusa ekiwalaata nga nebyokola biswaza waliwo omuntu atunula bazonto n'alaba abasajja abakulu abameze n'envi nga beekonga ne yeewuunya kubanga ekiseera ky'okwekonga n'okwemoola kyayitako dda ekirala bwe tubala Dr. T Amale ayina 20% ey'abantu abamuwuliriza bazonto bagwa bantu 8 lwaki bagwa bantu 8 Dr. T agwa wa Museveni bagwa wa Bobi Wine. Bobi Wine aliko abantu 8, Museveni aliko abantu 20. Katudda mu status kitegeeza bazonto babeera mu level ya Lumbuye. Kyokka ate Lumbuye si comedian ate Lumbuye abasinga following. Kati kitegeeza following ya bizonto tebagijja mu kuba nti bakola comedy omulungi. Bagijja mu kuba nti boogera ku bintu aba people power bakola batya. Aya basi nkutegeezezza omukulu ono okuva lwe yagwa ku Facebook lwe yafulumya akatambi ng'avuma Bobi Wine. Ebimu byofuna ng'ovumye Bobi Wine by'omukulu ono byatandise okuba ate ng'akola agambye etanoonya views ate ng'asiba mu kamera kati gwe atanoonya views ku YouTube lwaki oteekayo video ku Facebook lwaki oziteekayo wuno omukulu ategeeza
mbu bizonto tebirina audience wulira bw'obanga oyagala okuzuula nti bazonto temulina audience njagala muve mu kinaana mugende mutandika okukola ebiwaana mu 7 mulabe bamunaasigaza views twakirabira ku pengepenge olwalira ateekayo video n'esiiba abantu 5,000 ng'ate edda alinga waakabi kitegeeza lumbu y'abasinga ate lumbu ye si comedian lumbu ya bloga kitegeeza nammwe muli ba bloga ba people power temuli ba comedian ekirala ekisembe bino muna nabisikulupinze aya basi ye mukulu yasobola okubatenga yawukana ku banne era jjukira gwe buli woyawukana ku bantu ensi ekusasuza ttima mu mbeera nga bwetambula omukulu wuno asobodde okubaate nga atuukana wano wulira bino gwe byewuunya Dr. T. Amale kino mukimanyi bulungi on record mmwe mwennyini buli mwezi muyingira essabo Saabazonto oyingira amasabo Opeta oli weewandawula Mbabaali oli mulogo Saabakaaki oli mulogo oyo omukyala simumanyi nnyo noono producer mumanyi naye mmwe mwennyini mukimanyi bulungi nti Dr. T ndi muvubuka mulokole kati kitegeeza nti abalogo 6 witches bali mu kulwanyisa omulenzi omu asiiba asaba era asoba asaba so omulenzi ono myaka 28 n'emyezi 6 akyalina obudde okupuluvinga ensi nti alina bingi byasobola ne bw'oba omumanyiiko ensobi akyalina obudde okutereeza wabula mu abasinga muli mu myaka 5 kati ng'omulangira Ndawusi Opeto Saabazonto Jajja Zonto muyingidde emyaka eja retirement n'okulya pension kyokka ate Dr. T. Amale akyakola emirimu mingi kati bwemutandika okupuluvinga audience olwaleero muba mukagudde ekisembayo waliwo kye bayita obunnanfuusi hypocrisy omuntu yenna ategererwa ku byayogera Saabazonto omusajja gwensinga okussaamu ekitiibwa yagamba ffe tetuli ba politicians tetwogera bya bufuzi aya basi ye mukulu oyo omuntu eyagwa n'okwekwasa eddogo asobodde okubaate nga ategeeza nti bali balogo nnyo oyinza okwebuuza yategeera atya abalogo nga si mulogo omukulu oyo ye agamba nti muto omuto yavuma okutuukaawo be basobola okubaate nga bamuyamba okuli omulangira Ndawusi omuli omukulu gwe bayita Sserwanja Julius abasobola okubaate bamulaga okubaate nga atambulira mu kkubo lya media akadde kano asobodde okubavuluga olw'embeera nti obuzibu bwonna buva ku YouTube abakulu bano basobodde okubaate nga YouTube account yaabwe bali 12,000 kitegeezebwa nti bali mu kasente akaweerako ono yali ayawukanye nabyo ng'amanyi tibagenda kugwa wabula akadde kano ow'omukisa aba wa mukisa embeera nga wesobodde okubaate ng'etambula ye yeebuuza abakulu bano bakikola batya wabula ye Saabazonto ye gwasobodde okubaate ng'avumirira ayogedde bw'ati mu mbeera entono abantu bokka bamanyi ekituufu ekyatwawukanya ne Dr. T nze kuba ne bamemba bennina tebamanyi nze kabwenti ne Dr. T abantu aba babiri ffe tumanyi ekyatwawukanya in fact ne bemusanga ne bankubira essimu sobola gana mukwata bulungi anyway kisobola okuba nga ekyo kyakoze yadde ayagala kibeeko kye kimutuusaako ekirala nga omanyi buli muntu abaako engeri abalamu ebibye kaŋŋambe bwe twaguma ntugamba nti abadde atwandikira agenze katusimbule kyekyamulumye mwami Kafeero nsaba ansonyiwe nnyo okumwegeraageranyako nti senga teyatulekaawo aya basi yembeera akatambi ke basobola okubaate nga bafulumya Bazonto nga kalumba omukulu ono yalumba Bobi Wine bwe buzibu obuvaamu nno takyalina bagoberezi gwe buuza omukulu gwe bayita Bajji oba fulufiga nawulidde fulufiga agamba ayagala kukomawo magere bafulumya akatambi kano ke katabudde omukulu Dr. T nga bamusomeramu bwe bati Mukama abawaate nnyo kubanga bwe tujjukira twatandikira eri ebintu byali bizibu nga buli omu atuvuma waliwo n'eyatugamba mutalabanga muntu musiru nga bisajja bino ebina nga ffe baavuma ssebo muva mutya ku Dr. T abadde abayiiza kati ani anaabalaba muli basiba okufa kyokka kyatukola bubi tetwakwata linnya lye naye kye tujjukira obulungi bangi mwatuvuma nnyo kubanga tuvudde ku muntu eyali atuyiiza eyali atuyiiyiza ndowooza mumulaba naffe be yali ayiiyiza ndowooza mutulaba gwe mwatuvumira ebyo n'okutusuubiza ekigo nga tetuweza bantu 100 kati tulumba mitwalo 2 abaali basimbula edda bonna twabayisa dda be tuli testimony era mutuyigireko ekisinga okulemesa abantu okukola bigambo by'abalala bye baboogerera eyo osala bw'okukola wejjeeko enjegere ogende mu maaso waliwo n'abaava eri nga tebamanyira kiriwo wakati waffe wano nebitwawukanyiza ne batuuza mu kafubo nga bambi bafaayo Dr. T oyo bwe mutamwegayirira bannange muwedde temuliddayo kulabwa abadde abayiiyiza ebintu
oluvannyuma kakati mumuvuddeko munadaluddawa waliwo neyagamba muno ffe tuli njoka mbutuse mukama waffe tugenda kufiira mu lubuto bannange abantu ba wano yali atuyiyiza wamma tukutumidde ekirala ekyo tututte ebbanga nga buli lunaku tukola awatali kwosaamu ate buli kiseera tukola ebyenjawulo tetunnafunayo budde munoonyerezaako mukama waffe eyali atuyiyiza oba ye ali atya ndowooza ali wala nnyo olaba ffeffe be yali ayiyiza tusobodde okuweza aya basi lutalo lwa youtube naye ng'omukulu ye dokita Tiyamale yagwira ddala olw'embeera nti woolumbira omusajja akulira Facebook mu Uganda oba oyolekedde okuba ate ng'otuukaawo kati embeera nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula masooka ombuulire bizoto n'omukulu dokita T nanti okuvuma Bobi Wine yafunamu omulimu ate akadde kanagamba anoonya views ku Facebook sebo